Amawanga okuli South Sudan, Egypt wamu ne Kenya ge gatuuse mu kiro ekikeesezza olwaleero okusobola okwetaba mu mpaka za FIBA ZONE FIVE Qualifiers ezigenda okuggyibwako akawuuwo olunaku lw'enkya ku Indoor Stadium e Lugogo. Empaka zino ze zisunsulamu abanaazanya ez'akamalirizo ezimannyiddwa ennyo nga FIBA Women's Afrobasket. Kenya be baawangula empaka ezaasembayo era nga bano batubuulidde engeri gye beeteeseteeseemu ku mulundi guno. The defending champions, so we are here to pick what belongs to us. We are not going to talk about one side because if the other side doesn't work, what do? You use the opposite at any given time. Basketball is a 40-stroking game and anything can happen. So we are not taking chances. Ye muzanyi wa Uganda Maria Najuma abadde mu NBA Africa Academy naye atuuse mu kiro ekikeesezza olwaleero era nga y'omu ku bazannyi 13 Uganda beegenda okweyambisa mu mpaka zino. Guno gugenda kubeera mulundi gwa Najuma ogusookedde ddala okuzannyira ttiimu y'eggwanga enkulu era Musaayi Mutono atubuulidde engeri gye yeeteeseteeseemu. Ngenda kukola ekyetaagisa ekisooka mbadde siri ku ttiimu and then ngenda kusinzira engeri ttiimu gyegenda okuzannya and then I will try my best. They know me, they know bamanya engeri gye nzannyamu so n'engeri gye mbadde siriiwo so nyongeddeko ku training ne mbadde nkola so munsubiremu bingi. Ttiimu ya Uganda ejja mu mpaka z'omulundi guno n'ekigendererwa ekyokuziwangula basobole okuddamu okuzannya empaka za AFROBASKET nga basemba okuzeetabamu mu mwaka gwa 2015. Bano kati bagamba nti beetegese ekimala okulaba nga batuuka ku buwanguzi buno. Ndabanga kale balina height balina height naye height si kye kikulu. Basketball bwongo. So wadde nga balina height tujja bakuba. This is an opportunity again to qualify and do what we were not given a chance to do in 2021, was it? So we are so excited because for us this stage is not just about basketball and playing the sport we love. Yes, we do, but it's something bigger. Timu emu yokka eneewangula ez'okusunsula yegenda okuyitawo okwesoga empaka za Africa ezimanyiddwa nga FIBA Women's Afrobasket ezijja okuyindira mu ggwanga lya Rwanda mu gw'omusanvu gw'omwaka guno. Shafan Nambi, NTV Akawungeezi.